Uganda mwasuze mutya kasubire muri bulungi ennaku z'omwezi leero ziri ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana nyongera okubajjukiza oba mbategeeza mu butongole kampani yange yaterminatinze contract yange kampani yangobye mu butongole officially so wenjogera essaawa zino siina mulimu era nakomera olunaku lwajja okukola ennaku z'omwezi nga 24 bampise mu ofiisi paka wa HR ne bandaga ebintu byonna kati bwenkugambira nti lwaki ate bajja bakwasaba National Unity Platform nti babaleetedde emitawaana gino ng'ate bo ng'abantu bakola bye bakoze era nekikomekereza nga balina okugobebwa. Olaba n'omuwarabu atuuka n'asalawo n'agamba nedda zino ripooti zibakutaddeko nga mpitirivu nnyo n'obujulizi obuliwo ate bukulambika okuba nti kituufu kye bakuvunaana kyekyo. Kati wulira ne munnoono omulala Benita naye yabadde agamba kwegamba ensonga eno ebakuzeeko nno si byakusaaga nno. By the way, sooka otunuulire vidiyo eno naawe. Ono Gayi naye agobeddwa ku mulimu olwa Nuupu byekola bye yatandiseewo. Naye kino ekintu tekigenda kukosa ffeffeka kikosa Bannayuganda bonna oba oli wa Nuupu oba oli waki kigenda tukosa. Ate odde Uganda ng'ozzeeyo lwa Nuupu n'otadda Uganda nga gavumenti ya muzeeyi ekunoonya. Ompulidde? Odde Uganda ng'oli ku bivumo bya Nuupu n'otadda Uganda nga gavumenti ekunoonya, gavumenti ya muzeeyi. Mukwano oba bulungi nnyo ng'oli ku bivumo bya Nuupu naye n'otaba kudukaduka ku poliisi ye Uganda anti yonna we baagala bakufuna. Okiwulidde? Naye nga kino ekintu kye mwatandise kigenda kukosa Bannayuganda bonna abali mu nsi z'obuwalabu ng'oggyeko bano abali mu gayumba. Naye mbw'okola wabweru mulinde. Ono Gayi naye omwami ono yagobeddwa ku mulimu gy'abadde akola. Bannayuganda mulekerawo okuzanyira ku kampuni z'abandi, mulekerawo okuzanyira ku bizinensi z'abandi. Bano abantu bali strict nnyo ku bintu byabwe. Mujje politics ku bizinensi z'abandi. Buli nkuba kye yali ku kye yoli munaku ekyakujja Uganda omanye ennaku yo omuntu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kakati bw'obanga wagenda wabweru kulaba ng'ogezaako okukyusa bulamu, kiki ekitandisa okuwanza? Owanda biki ng'okimanyi nti kati firimu yakyuseemu? Kubanga ku nsi kuno bwe bubaga byali bitambula bulungi, ki ekyakujjawo e Uganda ogenda otandika okunoonyeza eyo gy'onoonyeza? Kiki ekyakujjayo? Naba basajja gwe kiki olowooza nti gwe oli olabeka abo abasajja nga bajjayo feesi zaabwe nti batandika okuwanda? Gwe you're being used, you're just a puppet. Okitegeera? Kati saawa eno omutandisa okulaajana, okitegeera? Kubanga batandisa bakwata waluma, okitegeera? Bwe banga byali bitambula bulungi, ki ekyakujja e Kampala? Okitegeera? Bwe kyoba omanya beeramu, tewali buli omu agenda kujjayo ntwe. Olira buli omu agenda kusabulwa, buli omu agenda kufuna bino nkubuulira. Buli omu agenda kufuna. Oli mu kuvumaavuma owanda okola ki? Okitegeera? Goloza babo babiri emirimu nye, genda fokasinga ku byokola. Okitegeera? Kyagulanyi mwesonyiwe anko, Kyagulanyi mwesonyiwe mujje mu kamwa. Asajja boyirawo omubiri tebasobola na muvuma, surprisingly tebasobola muvuma. Okitegeera? Ne bakozesa mu abantu nga mmwe abatalina makulu, tosobola kulowooza mirundi ebiri. Omwami ono yagobeddwa ku mulimu gy'abadde akola. Bannayuganda muleke. Muganda wange awo wenkugamba nti ebintu bitabuseemu, owulira bakugamba nti Kyagulanyi mwesonyiwe, naawe wulira kimu owesonyiwe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubanga omukulu oyo yate awaniride struggle y'eggwanga Uganda.
nga newankubadde taliwo mu ggwanga ate influensa China nene nnyo nga gyekomeza kati nga right now betwogerera bannayuganda abamu abali ku nkyeyo ate naddala badde bakubira ku kibiina kya National Resistance Movement nga bakikubira ekikopo nga bagezako nnyo okuteekawo embeera nti ffe tuli bulungi nnyo omuntu neyeebuuza naye ddala mazima ddala kiki ekyakutwala ebweru ku kyeyo obanga Uganda byali bitambula nga wabibala obanga right naawe twogerera obulamu bukunyiga nga wabubala ekituufu kyo kyeki era nga abasinga abatuuze beebuuza bagamba kati bana bakulu biki bakola binagwirawo nga munnange gwe yakatwegattako wano embeera bwekyo betambula era nga nnyongera okugamba nti updates wano ku Director Van Crush DVC updates tukusako mu butereevu ate nawe weeyongere okutegeera ki ekigenda maaso mu ggwanga Uganda wabula nga twogera kati bankuba kyeyo bali mu maziga babiri bakadda bameka abakadda nga tetubamanyi nabamanya tebamanyikiddwa nnyo omanyi naku zino kati buli munnayuganda yafunayo ka smartphone yafuna chance edda ku ssimu n'akola byakola ate baatuka ku level ne balowooza nti ate kati bakola ki bafuuka bamaanyi nnyo kasita afunayo bufollowing bwe bamukola bulikes bamukola ki jukira nti bana abakulu abakusindikayo abawesigamyemu bolowooza nti boyimiridde nabo tebakwagala tebakumanyi bakukozesa bukozesi kuyisawo byabwe kikola ate bo bali willing okupikamu ensimbi zonna zeweetaaga so si bo kujjayo obwenyi bwabwe ate balabikira ensi yonna yonna kubanga bakimanyi nti n'ebibimba bika ensi gyegenda era kijatuuka ekiseera nga gavumenti ya NRM tekyaliko era nga teri agimanyi nagimanya so mu mbeera ng'eyo nga kiraga nti balina ate okudda eri bannayuganda oba abantu ba bulijjo so kwegamba nti munnange let's stay anonymous wabula kati nga mwe mulieyo ne muvuma abannayuganda naye ate kisinga okumusisa bagamba nti bananupu batuletedde kino ba NUP byekoze so ne weerabira nti bana NUP nga tebanaafuuka bana NUP baali baki bannayuganda lwaki tovaayo n'okola blanket statement ti bannayuganda kye bakoze kyekino bannayuganda batugobeseza ku mirimu gyaffe bannayuganda batukoze kino bannayuganda teri akyogerako bonna bagamba bananupu naye nga mazima gali ludda waggwe ripooti gye wafunye bakugambeko nti bananupu be bakugobeseza oba bannayuganda banno so nga embeera bwekyo betambula muganda wange gwe yakatugandako wano ku Director Van Crush DVC updates yenze Director Van Crush kamakagera kenyini nnyini nzakikutte mu lunaku lwaleero ate nga nkomyewo bupya zibe nga nkuweereza information yonna nakasavukanya buli babe nga byakagwawo mu ggwanga lya Uganda obeere ng'otambula wamu n'omukino nga nawe omanyi kiki ekigenda maaso mu ggwanga lya Uganda si kutuula ewaka buli kintu nekituukawo nga tomanyi nakigenda maaso mu ggwanga batuka okukubuuza nti ate wagawulidde ate agalibwa aba amaki so yeno embeera subscribinga comment nga nayo tuwende ku ndowooza kiki olowooza ku mbeera ng'eno bankuba kyo aba National Resistance Movement abatandise okuba nga bayimbulwa nga banga babakomyawo ewaka Uganda mu ngeri ya deportation nga n'emirimu bagibagobyeko gwolowooza biggwerawa olowooza kitwalawa Uganda wa struggle kiina kyekigase ku struggle kiina kyekizimbye oba kiina kyekiyigiriza ku bannayuganda abaleero nga bakuutira NRM akadingidi webale nnyo okuba nga otwekumiddeko wano ku Director Van Crush DVC updates amanya nze Director Van Crush mbagala nnyo era mweraba tulabagane mukaddako bye